my career in a master Wachala. Y'all come in? Go on, let's take it on board. I'm going to show copyright. Yeah, I don't know what my friends are calling. Forget about the party. We got to team up with him. Team up with him. Team up with him. Copyright. But I get to Baba. Bali mayongera gamba wega tinekiti bakolaita shiba you're going to go out. Shalom from Tambi. Tonight we need to say rap in Tambi you're bad. I didn't know you can rap. Out of respect, ladies and gentlemen, make some noise for Frank. Yeah, you're massive. Amubuza, the first question is how do you keep your career moving? You don't perform. Then the second question was you're going a little Eddie Kenzo. Is that true? You're going a little Eddie Kenzo? Okay. He's fighting for the copyright, but you're not with him on his journey. That is the question she asked. Now if never Shalom! I think mukama yambo kusana ntandika okuyimba emirandira gyanywera tekikwetagisa kupafominga buli wamu okubiri wakabe ate mukama mpadde omukisa nti nebimba sirabika bembawo okulabika mu bantu bagamba gayo nalabika buli so okubeera nga sirabika tekimu ku kimpadde omuwendo kuba naawe henry okimanyi nti nze ndi musajja nazibe Yeah. Yes. Ekyokubiri ekya okwegatta kuba copyright twagirwanirira ebbanga lyekadde paka kati always tusigala tuli ku kintu kyekimu twabeerako nnyo mu biseera by'okusaba copyright ebiseera ebyo Bobi Wine yali vice president Silver Kyagulanyi naye president bayawo bijjukira bulungi ebiseera ebyo I think this time around is a money so okulengera ekintu kigenda mu maaso kati kino kyatandika nze nakikubirawo kuba nakirabanga gekiraga tekiri makulu tuwezezza emyaka 5 mpaka kati ekigenda tewali n'abaali bakyegattako era abasinga obungi bakola ki bavaayo kuba kitegeeza nti nze nakirabira wala nemanya nti kino kyakiwaana. There was a question yekibuuzo kimu wano ekimu kiddewo. Yes ma'am. Naawe ne kabakooti eyo kimu. Kabakubuuza. Kati ekisooka kigenda wa Aziz azinoonya. Waliwo akayimba ke wakuba n'omukwano mungi ne kuva n'olutoddangamu kapafominga akayimbako ne Alien biki naye ekyo kiwedde kati boseni sigenda kwogera linnya kale naye nzaabuuza nga tona postinga bebi waffe kiki naye you want to respond to the Alien question? Yeah, totally shigama. Yeah. I think there was when I called it Oluyimbo twali ku same page ne guy naye kasa twatuukanga tetukyali ku page emu sina nsonga lwaki olimba ntukafuye twayawula yadda walala nange ndi walala so eyo limba tekirinemesa okulukafuye sagala bini mukitegedde oba badde mbati banyonyole. Okay, last question over here. I didn't know you called me to ask a question, but I know you're a good musician, and one of his interviews with you,
ayogedde ekintu kyenkoze kati mbadde nsaba just pay tribute to him kokinguddeko nze mbadde simanyi bambise bwizi. Let's just do it. You prove to the world that you are a good guitarist. This is a good band. Olimba lugenda lwebuti sirina musango kunoonya nsimbi ziriko. For my king toyanziza nnyo tugenda kola tribute gyogamba sirina musango kunoonya nsimbi ziriko tinigengendo nga nzinoonya naye nga sizirabako enkuba nekuba nempewo nekuba banange nenjala okwo kati bali mulimuli bangeya naye kikikiraliko biramugoli bungi nnyo ofuna the rest of the band amaze abalaze nti asobola mukyakyagala He's gonna do that tribute, you wanna do it now? Omukumi, vipi, give me something. Okay, thank you so. I think that's about it. Shalom, oganya Amubuza. Shalom. Frank, no question. Katika mbalinde ku live. But thank you so much for turning up, ladies and gentlemen. Hey, Emma Carlos, you have a compliment, you have a question? You're the last one here. First of all, I would like to recognize him away. Yes, man. Yes, man. Much respect. Aziz. Yeah, man. Ngenda kuwasa. Yes, sir. Riba resingo kwa galomani. Bawe tumata. Wampisa. Tochiddamu. Zitokubiri. Oko finga ali mu nyumba. Olunaku yahiti nga wangamba musiru naye bakitotako kukonako lati nadawula akayimba kanyonga ka hiti. So ebyo bibadde n'olwekyo ku mbaga yange Wampisa tulina omuyimba mulo. Emma. It's getting bigger than itself. Emma Carlos. Thank you so much for turning up, ladies and gentlemen. Let's get back to the music with Uganda's sensational, the one and only Aziz, Azion. sigenda kwekyusa nkulaga omukwano mungi sigenda kuswaza jakukola bingi darling sigenda kweswaza
ofunye omusajja omulungi atagenda kundaza. Oh baby, niwampisa atya ensomyene siwuliza imanyi omukwano Aziza nyonyonyo webale. Thank you, thank you. Aziza nyesowa webale 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 singe mukwano singe baby. Alright, I was sending you my baby. You gotta leave it. Alright, abagugambiro noyo aba waliyera eyamugamba respect Moses Radio, rest in peace. Alright, obula wendi tabuka